Musaayi kwange tuli kujjago ensoko tozaaje tutamanye nga n'emisambe gitutangira gituli mu lujja ne tutagyetiba ebimbeyimbe ne bitusenkenya tutudde tuzze mu kulozoolera obuzibu bufuuka gazibu ddala banange tujja okunenya abafu. Ensonga z'okuziikula ebisigalira by'omugenzi Paul Job Kafeero eyali omuyimbi w'ennyimba za Kadongo Kamu zandiba nga ziranze oluvannyuma lwa muto we okuvaayo n'ategeeza nti bye baalabye mu ntaana mwe yaziikibwa ne gye buli eno bakyabinyenyeza mutwe ng'embuzi etenda enkuba. Ab'endemu ebituboolanya busongasonga obutono ddala tugifuula emisango gy'ekika baana battu twandyekutteko. Muto w'omugenzi Nende Vincent Abakali eyakulembeddemu enteekateeka y'okuziikula ebisigalira bya Kafeero agamba nti bye basanze mu ntaana ne gye buli eno bikyababobya omutwe. Muganda wange nasanze obucupa ku ntaana ya mukulu wange n'enkaaba n'amaziga. Ono tumusanze mu ofiisi za munnamateeka wa famire nga ye Joseph Luzige ezisangibwa Cold Kampala nga bano boogedde ku ebyo ebyaliwo mu kuziikula ebisigalira bya Kafeero na biki bye bazzaako. Kansolo Luzige ategeezezza nti omuwendo gw'abaana abagamba nti bamugenzi Kafeero buli lukya gweyongera nga ne we buwungeeredde ng'abaana 5 bavuddeyo ne bakuba essimu nga bagamba nti n'abenkya bajja baggyibweko endaga butonde. Era ntegeezeddwako muto w'omugenzi Nende nti waliwo n'abalala abakubye essimu nga 5 nga bagamba nabo balina abaana bwani b'omugenzi Paul Job Kafeero. Luzige akoowodde abaana bonna okubukeereza enkokolo olunaku olw'enkya bagende ku ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga wano we bagenda okusimbula boolekera ewa Ndegeya mu laboratory gye bagenda okuggyibwako omusaayi nga n'oluvannyuma baakwolekera e Naggulu era nga nayo baakukebererwayo. Kati tubasaba bassebo ne bannyabo buli alabye information eno mujje enkya ku ssaawa 4 ku City Mortuary ewa Dr. Moses Byalahanga. Owekitiibwa Honorable Baramu gwe neebaze nnyo kuba nti yatuyambyeko nnyo nga ba-lawyers okuggusa ensonga eno. Luzige agamba nti baagala bafune sampo za mirundi 2 basobole okukakasiza ddala ekituufu era n'ategeeza nti oyo yenna ataabeereyo teyeetantala okuddamu okweyita omwana w'omugenzi Kafeero. Yeetondedde eggwanga olw'okuziikula ebisigalira bya Kafeero kuba si nnono ya wano kyokka n'ategeeza nti oluvannyuma lw'okwebuuza ku bannasayansi abakugu baabategeeza nti teri kiyinza kukolebwa kukakasa ani mwana wa Kafeero omutuufu nga tebafunye sampo okuva ku mugenzi yennyini. Naye njagala okusaba public ekkirize nti ekiseera kibadde kituuse tuhandolinga enkaayana eno ey'omuggundu ebadde wakati wa famire y'omugenzi Paul Job Kafeero. N'olwekyo twagala okwetondera general public abalowooza nti ekikolero ekyakoleddwa tekyabadde kituufu naye tewabaddewo solution. Ye muto w'omugenzi Kafeero nga ye Nende Vincent Bubakali katayoze ne ku Mmunye ng'alojja ebyo bye baasanze mu ntaana ya mukulu we nga yeewuunyiza abo abali mu nteekateeka y'okuzinga omulambo gwa Kafeero nga tannaba kuziikibwa. Ekintu kye nalabye ku nsi kuno bannange nakaabye amaziga. Ono agamba nti nga baakatandika okusima enjuki z'abayiikira kyokka mu kaseera katono ne zibula nga kino kyabakanga nnyo n'abaali basima ne basooka bayimirizaamu. Enjuki zazze babadde batusindikidde laddu z'enjuki ng'enjuki ziwera kumpi oba zajjidde mu musindi. Omusindi gwatandise oleekaana enjuki zadde ziwera oba nga 2-5 naye Mukama yatutaasizza. Ayongerako nti bwe baatuuka ku bisigalira by'omugenzi baamusangako ebyawongo omwali obucupa 15 nga busimbiddwamu eddagala nga ne mu ndongo gye baamuziika nayo baasangamu obucupa 2 ate obulala bagendanga babussa mu kifuba n'ebitundu ebirala. Twasanze obucupa nga 15 buno obwa Cutex naye nga bonna bujjudde miti. Nende agamba nti akyewuunya n'abo abaali ennyo ku lusegere lwa Kafeero abafuuse kyesirikidde ng'omuzigo mu ttimpa ku nsonga zino n'asaba n'abo aboogera ku nsonga za Kafeero okukikomya kuba tebalina kye bamumanyiiko. Nakaabye amaziga kyokka abeefuula nti baali ba mikwano be baamuliko.
yeekokodde n'abamu ku baali bakyala ba Kafeero era ng'anokodde yeeyita Bisirikirwa gw'asabye aleme kulimbalimba bantu kubanga amannya g'amatuufu ye Namatovu Robina nga Bisirikirwa omutuufu yali abeera Ndejje. Aliko ennyimba za Kafeero z'asabye Namatovu awulirize okuli olwabirowoozo byantereerako n'amusaba awulirize ennyo akatundu we yayimbira ku Namatovu kuba yali ategeeza ye era nga mu kiseera ekyo Namatovu yali anobye olwo Kafeero n'awasa Sarah birungi. Ono naye akunze abaana abagamba nti ba Kafeero enkya okugenda bakeberebwe nga n'abo abatakkiriziganya na nteekateeka eno balina okubeerayo bakeberebwe. Ola abaana eno chansi gye mufunye mukwano gw'omugenzi buli kimu yakiyimidde Minisita Balamu yabateddewo entambula egenda obbatwala ku DNA era yakikola tukozese sample 2 tukozese laboratory ya gavumenti ne laboratory ya poliisi. Nze Annette Namatovu, Crackers TV, Agale.